mwalo no wa Sanka TV ayitwa Midred nga ali mukubuuza ali Skin ebibuuzo kwa airport za mwakalabye bambi omusajja akoye omusajja yabadde akoye ali Skin yabadde akoye nga yakadda nyonye mukubya akoye kyokanga munamawuli amwagalako interview ya speed yange ebibuuzo munamawuli byayagala abuuze ali Skin ku speed awo mukutambula ngayagala ali ni abiddemu jukira omusajja yabadde akoye yakadda ayagala okumanya ebifa awaka amazinda kutali waka alina abantu bangi awaka bakwasaganya bayina okulabirira tatanategira nabiri wakawe oli ayagala mujjeko interview mu kubaawo ayogere nga byayagala ayogere kubanga yuli ayagala interview omusajja tiyayogedde mwakiwulidde ekyo namugamba nti munenze sagala kumutunuza mu kamera nga seetegese ekyo kyabadde kituufu nnyo ali eno obutamala gakola interview nze njagala mumbuli mwabatera okugoberera abayimbi b'Ebungereza abayimbi abazungu bonna bayimbi kyabazungu botera okulaba nga babagwira mu makubo gwe batume bajjako interview ebiseera ebisinga nze ntera nnyo okulaba abayimbi abazungu nga waba alina wava nga oba walaga wakiriyo ebika ekitambala mu maaso nayingira buyingizi mmotoka ye naye nga tebamuggyeko interview naye oli omusajja omuwala abuuza alina ebibuuzo ayagala abiddemu ku speedi addemu ebibuuzo byabuuza bya kisiru musimanyi nnyonyi bakwisiza etya watugamba togenda kudda mu Uganda ng'ebibuuzo tebizitobola kuzisobola kubuuza musajja yakadda musajja damugamba munenze sagala kuntunuza mu kamera nga seetegese ekyo kyabadde kituufu si kumutunuza mu kamera nga teyeetegese wakolera ensobi awo ne tufunamu ka video kati nobwe kati kyagala omanye nti sawa zino Alien Skin bamunoonyako akantu kati ni bwe kati batandika okuwekwasa bamunoonyako ba interview oba n'aba ayogera ku radio oba n'aba ku channel ya TikTok ye bamunoonyako akantu kati ni bwe kati batandika okumusabululira ku kantu ako buli omwaka kati kanoonya ensobi zikyabuze buli kintu omwana kitakola kiri perfect kati bakyamunoonyamu akantu kati ni bwe kati basobole omukubirako ne bakyawuliddwa kati Alien Skin ogamba nti seetegese kola interview ongwiridde bugwirizi ebadde mutuufu mumanyeewo mwine essimu musobola omujjako interview mwabadde musobola n'omugoberera mu mmotoka awo paka wakaabwe nemujjako interview ne interview y'okukisawo yabadde yakaseera buseera kumubuuzaako ne mumuta si musajja muwogeza bintu njagala omanye gwe omuntu atudde mailo zeyatudde okujja okuva ku kisaawe Entebbe omuntu oba okuuye olaba otula butuzi kuva wano Kampala kudda Masaka otuuka wenna okuuye bikutamye ng'owulira baasi ekutamye oba emmotoka ekutamye n'oba mmotoka yo nga gwogivuga owulira nga emmotoka ekutamye nga toyagala kunyumya n'abantu kati kubamu akafaananyi ako omusajja teyeetegese yabadde tamusuubira tubamanya nti Alien Skin oyo aba anakuwa interview ogenda okujja ng'akusuubira okujja nti ogenda otulaba ati mu kamera ng'amanyi nti ddala ntudde mu kamera ngenda kwogera kyokole era ebiseera ebisinga Alien Skin wabaddamu ebibuuzo bye asooka n'asirikamuko bw'ati omutwe n'asooka alowooza n'adda n'ayogera niwe baba bamubuuziza ekibuuzo era asooka n'akirowoozaako n'asooka mutwe gumuwa ansa ne gugimuwa n'agikuwa kizibu kyakolera nsobi mu interviews era ebbanga lyonna limunabidde Alien Skin mu interviews njagala ombuulire nti waliwo ensobi ka video kakatambula kalimu ensobi gye yali akoze ate wali n'emu kati bagenda ne bagamba musimanya yasabe $5,000,000 okola ki okubawa interview okubawa story y'ebweru kati bw'okimanyi nti TV we zijjeewo zikwata programu eyo ne zirangiramu obulango mu content wo bwe bw'obawadde bajja kulangiramu MTN balangiremu Airtel mu programu yaabwe ebyo gye bakola gye bagenda okuteekamu content wo bo bagenda kulangiramu bizinensi yaabwe nga gwe abawadde tukyafunamu Loza mtajukira na Jajja Ismail yali agamira ba blogger bagundi ba YouTuber nti YouTuber atalina mitwala abiri tajja wange lwaki njoli ajja nakujjako interview najita ku channel ye nafuna sente gwe natakuwa sente ate baziba ba YouTuber bemulaba ajjewo oba ogenda waawe mugenda okukola interview gw'otaddemu amafuta go gw'olinye olinyewo boda oba ovuzeewo motoka azanyi mwami Kabata yegosinga mu kintu kino omuwadde content ovuze amafuta go yena atekayo ku YouTube yena afuna sente kati Alien basaba $5,000,000 kiti kyabadde kisibu consideration ereta sente etukole ekibiina kyekimu mukimanyi gavumenti ejja tuwa sente gavumenti esobola tuwa sente kubanga lwaki nti bana batebeegase mu kibinja kyawamu gavumenti egenda tuwa sente abaana ba TikTok mwegatte wamu mukole ekibiina kyekimu ng'abantu ba Eddie Kenzo kyebakola ba Eddie Kenzo bajja batane balya sente obuwumbi nga 30 nga numbers zibagenda okuwayo mu gavumenti ng'ezimu ziva ku TikTok wano kyobamanya nti abaana ba TikTok nnaku zino bakyasiza okutunda music w'abayimbi bano bebakola challenge ne bafuna bunambazi bwabwe obwo ne babugatta wamu ne babutwala mu gavumenti ne bawa sente kati egenda bawa $3 billion bazigabane naye nga abaana ba TikTok abakola challenge z'abaana bano bo tebafunye muwadde n'ekikumi bali kuno balowooza buno challenge butufunawo wano likes bwe bulina amakulu likes tezirina amakulu sente zezirina amakulu
otegere ekintu kino kyengamba nze zirina amakulu kati nze ngamba abaana ba TikTok bano twekolemu omulimu abaana ba TikTok abali kuno mwenda mwegatte wamu tufune ekibiina ekigatta aba TikTok aba Uganda tuweeyo ng'olaba Erikenzo bwe bakoze tuweeyo empapula zammwe nti TikTok Uganda TikTok Federation mwonna mwebale abalina numbers abugenda okulaga abasajja ba mu gavumenti bwe twegatta wamu ogatta numbers zoono n'ogatta numbers zoono n'ogatta numbers zoono n'ogatta numbers zoono bano bonna tuli mu kibiina kyekimu naye bogatta numbers zoono ffenna mutuba ne numbers obukadde 10 twegatidde wamu kasoma ni muba ne numbers ezo nga gavumenti eraba nti mwegattira wamu mu kibiina kyekimu omuweza numbers obukadde 10 Musaba government sente ezibawo. Musaba government loan ezibawo. Iyo government ya Uganda ina sente tebamanyi kyazikozesa. Bali awo sente batuuma ntube. Bali awo sente bamanyi kyazikozesa. Bula bawa bino simene bibina byene wabweru simanyi mwegati babawe sente za support babawe sente z'emyoga babawe sente zaati. Abana batiko toko mutuka abo bwavu nga mwina numbers. Muntu kamutuka abandi sente nga mwina numbers abana ba TikTok. Sente government ina sente ni government yagala abantu begasse wamu tejja kutasse tubanga bayidi Kenzo babaze begasse wamu bonna bagenda kufuna billioni 30 begasse wamu bazitemetema afunye 10 afunye 2 afunye meka afunye meka nabo ba Abitex begata mu kibina kimensi aba promoter association ne kabikibi buli muntu bamu abantu bonna baba wa state ba Abitex babajjo babalunwa abanyi baketi bonna bafuna sente okuva mu government kabegasse wamu ekibinja ne abana ba TikTok omweyawo beba masera abumuli kuno mukhalira sime bisede bakubawa sime ugwe mukunja atasira nkulaba unonya busente osabiriza busente bakuwa busente akwadde 10 akwadde 5 osabiriza busente dunia si oli wano unonya busente obeera otya unonya busente nga masobola okwegatta wamu ekibiina ekibagatta ng'abaana ba TikTok wano nga TikTok Uganda gavumenti nebawa sente ez'okwekulaakulanya nemba muziridde zibazamu nemba muziridde sente zibazamu ate ani agenda okuba bantu geno gavumenti ya Uganda ebanja ngekwata sere obumbi kange kwa abana ba TikTok nga mutandika okwekubaka enfuufu nga mwezi obujja nga etandika kuba banyina ababanja already iri gavumenti ekadde gavumenti enyininyini ekadde mwemukwale mwekwate mwekibinja abana ba TikTok nze mbagambe kweno live mwekolemu omulimu okugatta bato omuti ningalengere kuta omuddiwa bato omuti waliwo abaana bangi bimanyi abalina za account naawe newobeera gukasa account bange weza abantu twala obokola ku TikTok oba tuli ku TikTok na account yo kasibange weza abantu mutwalo oli waddembo kujja mu kibiina okwegattamu tetujja kamantu babana mu kabantu betumanyi ku TikTok okabe bagenda okubeera awo okwekulaakulanya no naawe gwe kenyini naawe ali kunaalaba kasobange weza abantu mutwalo oli waddembo kuyingira mu kibiina ekigatta aba TikTok Uganda era nga naawe oli waddembo okufuna ku sente gavumenti zogenda okugaba bwolowooza bano abali mu kibiina ky'Edikenzo bonna balina yiiti iri abayimbi abali mu kibiina ky'Edikenzo nga bakomadde okukuba hit naye nga mwebali bayimbi beregistalize era nga sente bagenda kufuna neyeetaaga numbers n'abantu beegasse wamu bwe tunaba temwegasse okuba TikTok temugenda kufuna sente Kenzo bagendagenda bafuna obuwumbi bwabwe babugabane babayiseeko emmotoka ensajja ennene bwe ziti ate mukolime ate bamale baleete obuyimba bwabwe ate mubukolemu challenge kituuka ekiseera ng'omuntu waba akoze akayimba ke okateeka okaleta ku TikTok wano kakolamu challenge ng'alina wasasula
nga alina wasasula oba emitwalo 10 oba emitwalo 20 tumanya nti izo zigenze ku account ya TikTok Uganda director be bano ba finance be bano singo omuntu abafunye ekizibu nga tumanyi wane ku TikTok channel yemanyikiddwa afunye obuzibu ajja genda jeyo kasente agenda amaliriza ebizibu oba yeewole oba yeeweeyo nga kikakata ku buli muntu era nti baba balese ka challenge kasasudwa kayiseewo era onafu namwe mukafunyemu wana abaana bakola bu challenge abaana ne babeera b'amaanyi abananyini bu challenge ne babeera b'amaanyi nga bakola bu challenge ne basigala awo bwino sigala ku TikTok wano ngenda kujja kwemola ninga tufunamu okwemola era nze ngamba abantu banana ba promoter bebweru abantu abali Dubai abaliwo mu America abali Finland bonna abantu abali mu nzizebweru sawa zina bayimbi abakuba Uganda be bayimbi TikTok beerese abayimbi TikTok beerese b'amaanyi kubanga lwaki nti akatali weekali akatali katikali sawa zino kali wano ku TikTok kyobula buli muntu kati alanga abalanga ebyamasannyalaze abalanga amasimu abalanga entaana abalanga abafu abalanga abasezi bonna kati bali wano abalanga gospel abalanga abasawa abaganda bonna bali wano kati bali wano webadukidde kubanga akatali weekali kati akatali kano ngamba abantu abayimbi abapromota b'ebweru nti mutunulire nnyo abayimbi TikTok beerese kubanga abayimbi kati abakoba Uganda bayina akakwate kanene nnyo ne TikTok olw'ensonga TV za Uganda tezikyalabwa nti eda oludi nekagenda nekabulawo naye kali ku ssaawa zino bakuba akayimba kukabe nekabeerako osobola okudda n'okalabako okazengulu munaakasangako ekitali ku TV za Uganda kuba omulundi gumu nekagenda kali ssaawa zino ndabye akayimba akapya kakireva gine musajja mukulu ayitibwa Alienski akayimba nkalabi wano bakasoosudde nali wano ku live nensaba akayimba nensaba Alienski bakuli kolabo n'enyani ne musajja mukulu ayitibwa Clever gye bagikoze leero ndoza bali kabagikoze jjo leero njire bagitadde bwe kali kuno katambula nkalabi ekyo kitwagala era bakalese ku TikTok tebakatutte ku TV tebakatutte ku radio era bakalese ku TikTok kati aba ready basajja batu ne bakazi batu abalaba nti bagenda bagwa bajja kajja ku TikTok bakatwala ewaabwe kyomanya kati sawa zino ebintu byonna ebitambula mu Kampala mu nsi yonna mu Uganda yonna ebipya amawulire music solo obusesa bonna babujja ku TikTok wano lwakaba busaasanye walala teri kintu kyogenda kola sawa zino business gyogenda kola nga teri mu TikTok teri mulimu gwogenda kola nga teguli mu TikTok kubanga TikTok katale kati akaliwo sawa zino akatambula bebayimbi TikTok beeresi TikTok eresa abayimbi bangi batomoddi era abayimbi bangi bimanyi wano nga TikTok yebakoze nga challenge za TikTok kwe batandikira kati sawa zino omuntu yina okubanga wina TikTok okusobola okubeera mu katale ng'obiisa nyaka oyinobanga wina channel ya TikTok osobola okubeera mu katale nga muuli lwaki nti ogenda nolaba abantu kati sawa zino TV zonna ezisinga ndowooza muziraba presenta waba akola wabeerawo channel ya TikTok eyo ebeemulaba wabanga asoma mawulire wabeerawo kachannel ka TikTok akamulaba awo enabira ku TV zino eza bulijjo ng'akola naye nga channel ya TikTok eno weeri ndowooza mulaba ne bajjo oluusi abeera ku BTFM ng'ayogera ngena aba ayogera ku BTFM naye nga ne channel ya TikTok wano kweri ku mabbali era eraga ekiri mu studio era eraga ekigoberera mu maaso kale buli ssaawa zino era ndowooza mulaba ab'amawulire ba TV ezisinga bakoleyo obuchallenge ne babuteeka ku TV abakola zi program bakoleyo obuchallenge ne babuteeka ku TikTok olaba ka TikTok bintu bingi byetutumudde buli programu yonna y'ebyobufuzi oba yaki era basalamu obuntu ne babuteeka ku TikTok olaba omuntu basimba ba NBC n'obeeramu Betty Namboze Elias Lukwago era bamala ne bakusalamu ne babusa ku TikTok kabwe kwa NTV era bamala ne bakusalamu ne babuteeka ku TikTok olaba n'amawulire ga Ukid era bamala ne bakusalamu tuntunu ne babuteeka ku TikTok TikTok ke katale akasava akaliwo akatutumbula buli omu era teri asobola kulwanisa TikTok ngono nobati bwe yabadde agamba asobola kulwanisa TikTok oyo musimu tosobola kulwanisa kintu kigazi nga kino odegere kyekugamba nze ngamba banyabo ne basewo mwena abapromota ab'ebweru kina America kina England kina Finland kina Canada bonna mu nsi nga mutwala abayimbi musooke mulowooza abayimbi ba TikTok wano beerese kubanga abantu be bamanyi tojja kuleeta muyimbi bamukuba nnyo ku Bukedde TV owe Kenya tamulaba oyina kuleeta muyimbi atava ku challenge za TikTok kuno kubanga abantu bonna gwe balaba